wali osanzeeko musamize kingo jeko mama fina afera abantu nga mugagga mama fina mufera nvaako bontabula oyinza okuba nga oli wansi w'omusumba nga ye mafuta ge kubeera mwavu nobeerera ddala mwavu naawe nobeera nga ye mafuta gakulukuta kuva ku kirevu kyano nzimbulira enjiri mafuta gakulukuta kuva ku kirevu kya looni ne gakkirira paka ku bantu. Sikutegedde musumba omuweereza wa Mukama aliko omwoyo gw'obwavu. Kati kankubuulire kati osobola muleka naafe enjala nga gw'olina akasente ate nga gwe naawe k'olina ate ng'olina kawawaka kati mwena mo temufuse baavu. Oyawula dayimoni n'empewo. Dayimoni mu Luganda kyeki ye dayimoni kuba kino kisomye mu Luganda. Kankubuuze dayimoni si mpewo kisomye mu Luganda. Dayimoni muntu ndeka nkubule musomba si muntu kiringa bwogamba nti Katonda si muntu ne Yesu si muntu naye obaawula right otya obaawula nti ono mwana wa Katonda ono ye Katonda. Kankubuuzeeyo kino omusamize atandise kusamirira leero n'agula empewo ze n'abeera nazo n'omwana we najja nazisamirira n'omuzukulu we ziba mpewo za kika zo zibangule. Kati bantu abo empewo bagulangule teriyo za kika ate wali oli waggwanga neya kitandika yagulangule. Musumba tuje ku kyomusamize oloza kiva ku ky'omuntu okulokoka ng'ali mu church naye ng'emizimu gye yejjako negisigala nga gimubonyaabonya nga gimulondoola ne gimubuza n'emirembe. Nedda si mizimu te buli bw'olokoka n'okkiriza Yesu kubeera mulokozi wo n'obeera nga osaba si muzimu gwe gukubonyaabonya. Export TV to the world. Kwano gyaffe abalungi tubaaniriza mwebala okubanga mulaba Export TV omulimu gw'amaanyi nnyo omwaka tuli mu 2025 mwaka gwa kukyuka mwaka gwa kukola abatulaba n'ababadde batannabatulaba nga leero gwe gusoose subscribing affe bano tubaawo tetuvangawo enamba yaffe kweri ey'essimu eya 0770944266 ne wansi ebeerawo in case of anything abalina obulango mutukubireko bannaye tukole waavu bungi tetwagala kubba luseke pozi n'ekirala tukuba ebifaananyi vidiyo eza buli kikaso osobola tukubirako Alpha Media Production ate ffe bennyini bakagujje ebifaananyi bya full HD videos ziri ezalagirwa so tukubireko ye namba oba mukolo gwaki oba ovaawa simanyi ngenda ku kisaawe simanyi bannona simanyi njagala kola surprise birthday congratulations simanyi biki byonna okujjako olumbe olumbe lwonedda nyate bo akase okusoma Cambridge Junior School bali Matuga Kito tubatwalira abaana mikwano video atanagirabako schooling wansi olabe essomero bo bennyini nga boogera ebisingawo besitatera kwogera somero ddungi nnyo balina niyo kalikiramu yammwe ate bo balina n'ebisukka ku ebyo omwana bamubangula ne mu bintu ebirala ennyo ekitundu kye ne bakishepinga omwana abaana bakuba banaye era musumba gwe yaguze ebyuma bobola abakulu bakubonyaabonya agenda ku Cambridge bakuba obwana buto buti bukuba jazz bukuba ennanga bufuwe emirere obwana bwa kyenalabye nabadde so bagamba impressed wetaaga bwana buto akayinza n'okukala n'okakuba engolo gwe terera okube kino abaana ba Cambridge mwebale nnyo okubanga mukola omulimu gwo gwe nawe omuzadde twalayo omwana wo abeerenga bbo musumba Yesu yeebazibwe. Amiina. Eradde ssebo oli otya? Ndi bulungi. Mwebala okuweereza ekitiibwa kya Mukama. Mukulike eyo ewa bayitayo batya? Kakooge Sentema. Sooka obabuuzeeko abakulu abo. Mukama yeebazibwe abooluganda tukomyewo era ne Mr. Sodono okubaweereza. Nze City Pastor omusumba w'ekibuga Kigere komyewo foot soldier in fact ate ekyo kikoze nnyo abantu bamu batula wano bamanye ekigenze maaso mu
mu mayumba gaabwe eyo nga tugenze kusaba. So nebaza Mukama nti kubanga tuli ku lunaku tukomyewo neera Mukama mulungi era Mr. Soda mwebale kujja kuweereza ku crusade. Njagala kujjukiza abantu nti tukyalina crusade twakakolako emu mu mwaka gumu. Batugamba crusade ziringa 16 kiba kitegeeza tusigaza 15 15. Akati kisooka tuyine tusasula ebyuma bya crusade tuli mu bisasula n'akatuuti. Twetaaga okumaliriza okusasula ebyo byuma tusobole kubeera nga munaye expenses ze carrying zikendeere. Tusigaze transport ane ne transport naye Mukama agabirire motoka bitruck tubigule tusigaze amafuta gokka. So osobola kuwagira crusade dako tugenda Buyende mwezi gwokusatu tulina 2 weeks crusade ya wiki 2 non stop kuva mu kifo ekimu ne tudda mu kirala. Bade mwe mugenda bafiirako mu kifo kimu. Si mu kifo kimu. Abagamba nti enswa wekyusa ki amaaso mwana okyusa eki oba bagiyita kya ekirala ageze olugero lwa Lakizale ekyokubiri okuvuba envubo kati woba bwobanga olaba nti side eno ebyennyanja tebikutte nonyaako side ndala tobeera mu kifo kimu nobeera nga oyonona amaanyi n'ebiseera ate jjukira mu nyanja mulimu omuyaga mulimu bintu bingi. So budgetary out osobola kutugamba tuwe budget ebyebyuma tusasula mpola osobola kwewaayo nogamba ze nsasulayo katoopu Musumba ze nsasulayo kano sebo bwoba mukulu Soda ogenda asasulayo kaki ojja kumbuulira mpola kubasabira nga tubimaze nedda sebo ebyo totuukiriza nkisobola notandikira wano. Anyway Musumba manji ndoza abakulu babuuzizaako mbabuuziza mbagala nnyo bannaye ba USA, UK, Saudi, Dubai abaana babanja buli kaseera nga Musumba bannaye twetaaga ojjo tuwe komawo. Anyway omusamizi ono yalokose mu crusade gye mwabaddeko sooka omwogereko kyali n'ekyamuletedde olokoka n'endokoka yabadde etya then nze nsimbuliraawo emboozi yange n'ebibuuzo byange ebyansitudde akabanzi. Taata tusooke tugamba abantu akatabo tugenda kabagamba sooka obanjulire enteekateeka. Twabadde ne crusade awo Kakooge crusade abaali ku online abatugoberera Mukama bongere omukisa nammwe abawagira zi crusade zaffe ne mukwata mu nsawo yammwe ne mutazinywa bia mutazinywa soda ne mutazirya buli ne muzoonoona naye ne zigenda ne zivuba. Mukama abanjagalire. Akati tubadde Kakooge polira twasabukulula crusade twatandika nga 3 Mukama yatuyamba ne tutandika ku olwo. Abantu balokoka mu namba I think they were like 30 naye waliwo abantu abalokose nga tuvuddeyo polira Mukama akola by'amaanyi. Omusamize yali atuulira from day one jjukira sound yaffe yali ekuba akaalo konna ye ng'adda mu nsonda ng'ateeka katebe ng'atuwuliriza bye twogera polira kuva ku ntandikwa paka okola ki nkomerero. Ono yali yasikira essabo lya jjajjawo ne yali yasikira kati nga asabudde jjukira essabo osikire
liba likoze ki likoze ku bangi litambudde emirembe n'emirembe generation to liba generation likoze ku bangi kati nga naye sera kimu ndowooza mizimu gyali gimusumbuwa nga atya nga gamba wenjejjako gijja kola ki kunzirira backfire gyensumbuwe eno story ye bino bibyenjogera bibye si byagamba nti oba edit oba ya ati aba abuli kadde nga ajja akola ki ng'awuliriza njiri nga ye ng'atuwulira ye ng'akola ki ng'atuwulira kakati olunaku lumu nagamba abasamize neŋŋamba abasamize bakutte ekyalo kino muli bangi mbalaba ndowooza naawe ukola olunaku waliwo oba nali very clear musobola kuddamu mu clips ezo ne muziwuliriza ne tumala ne tuwa obujulizi bw'omusamize eyalokoka amini omusamize yafa eyali ayagala kutuloga nze nga amwogerako omumanyi ekyo ate kye kyamusumbuya ddala nayagala ajje nkeera ku sande n'atya kubanga mwali mu eva mwogera tulina Export TV wano tulina Heaven Melodies kati nga atya kamera akola ki abantu omulaba enti ate musawo ate jjajja afa abadde ki kati era ne wayitawo ennaku nga 3-4 nga takoze ekife nga crusade twamala ne tuzingako ebyaffe ne tweddira eno kati olunaku olulala luba lukyali awo nga nnaku 5 mu wiiki nga eri tumaze crusade muvudde nayo nsamizeyo nalumba musumba ow'ekitundu ekyo yatostinga anti mpulira mwaleese basumba mwebale nnyo juzi bankola bulungi nnyo abasumba abo bankola bulungi bannaye babuulira enjiri abaana bayimba abaana basinza nempulira nga Katonda nkuteku namugamba naye mbadde n'emizimu misambwa gumu musota bingi kale ebyo byeyamubalira naye nga bibadde binsumbuwa naye nga nze musawa wano bwemi wano kukalo konna bamanyi kiteri ate amanyi n'abantu bangi esabo lino nalisikira musumba lisoboka kunvaako kubanga musumba oli agamba omusamize yali ayagala kulwana n'amanyi ga Katonda naye Katonda n'amukuba luyi buli kimu akiwulira neŋŋamba nange saagala Katonda kunkuba ki luyi ate nga mizimu nze misambwa mbikoye musumba mbikoye musumbaga obikoye nti leeta bireete wano nkulage osobola kubyokya oyo musumba yatuhostinga Pastor Gwede amugamba bireete agamba nti nali manyi mwina okuba basumba bangi musobole kukwata kino ekintu n'agamba wa kasita watuuse wano biri ebintu manyi gakoze eki anafuye byagenze dda kasita osaze ono ojja gyendi sajja nagamba mperekera namuwerekera ne bagenda ne babitika mu kikutiya mukama batuyambye abba ajja tuteerayo ki alina oteekako ebifaananyi kwanza wenjagadde ago tera ebifaananyi ebyo byolaba ebyo ebifaananyi nga bakonyekonye endeku yes ne babijjayo musajja nga ate namugamba totya ndi kibadde ginyiga oluusi kibadde gyagala n'okunzijangamu omwoyo gwange kubanga nagana kusaddaakayo mwana okitegeera mpulira abadde agiwozaawoza omanyi bintu bino tubyogera kamera nemulowooza nti tuli mu kusaaga nze nabagamba ndi musumba omu ali so different from others sidda ku TV oba ku channel kulimba abantu twogera ebintu ebiriyo ate bihappeninga bimba kyobola mbagamba eggulu lya mazima mpulira eggulu lyatutuma kubuulira enjiri ate nze nagondera eggulu kubanga nze nalaba natuukayo nendaba bwe nti alokoka omusamize
musamize ng'aleeta ebintu babyokya amusumba mala kubyokya nankubira ebifaananyi n'abinsindikira n'agamba omanyi twavubye ekyennyanja ekinene nemugamba ate kiriwa n'agamba genda ku WhatsApp awo n'agamba bannaye musumba mwebale kuleeta enjiri mwebalire ddala kati no Mukama yandaga basamize nga 6 mu kitundu ekyo abalina olokoka kati walokoseeko omu abalala bakyajja yes kati gye nasonga nzijukira nti mwali abali ku TV mwali mundaba gye nasonga side eyo bwe nabagamba wali Mukama yandaze musamize wa side yeno oyo yennyini yalokoka. Ekibuuzo kyange kiri nti omuntu tasobola kulokoka bibye ne muleka empewo z'ebika byaffe ne ziwummula byazo kanywe ku mazzi nywa amazzi onziremu kuba ffe bannampewo tulina ennaku omuntu tasobola kulokoka najja n'asaba bibye ne mwesonyiwa empewo zaffe oba ne zitemba omulala naawe n'ogenda n'osiriwala bibyo ebibuuzo ebivudde mu bantu abo namba emu ffe bwe tuba twokya kye tuyita obujulizi oba ekizibiti twokya empewo ezijja ne zituula twokya bino ebintu emisota egiriwo mwokya biri physical yes kubanga we guba musota era teguba gufuka empewo eri wejja emizimu giri bwe gijja oba musamba gujja ne gutuula mu musota ogwo omusota ne gwefuula kitegeera kati we tuba twokya bino ebizibiti ono byabadde atuulamu n'ayita ki empewo temwokya empewo ate empewo tutujokyeza wano we tuba twokya bino empewo tujokyeza musaala n'omuliro gwa saala ntegeera bulungi sinaba okwokya kuli kwa mirundi egyo ebiri okuli physical ne mwokya endeku netwokya biri byonna embugo n'emisota n'ebintu ebiri biba byakozesa ebirabwako nkoko ebiba biriko physical waliwo omu gwe nayokya oba za side ze Mubende eyo yalina ebikere yalina ebintu webityo namunswa miki webityo embugo n'ebintu obukooba nga waliwo akantu akazanya we kati nga kogera kuba webuti nga kadde nembyokya nga nekagenda era bayirawo kasibula ngamba ngenze emisinde kakati bwe tumala ekyo netudda musaala mu bintu ebyo mwe tuba twokya mu kusooka tusooka sita oli nanyini byo oli gwe muwambe oyo abadde gwe muyita musamize oba musumba waabyo kasita asalawo n'alokoka Bayibuli egamba omuntu akkiriza n'asalawo naki nakamwake akkiriza na mutima gwe n'ayatula nakamwake kasita asalawo bw'ati ebiri biba tebikyamwinako obuyinza kasita asalawo ngamba nze munaye mbikoye nzize wa Yesu naye ate bwagamba nti mbidduke buddusi aba alabye ennaku naye bw'obireeta n'obireeta wa Yesu n'obireeta ewaffe amazima oba ogenda kulokokera ddala ate oba ogenda kubuulira enjiri ya ddala kati ekyo kyennyanja kimanyi omanyi abantu be yakakolako yagamba musumba namugamba nze mbadde n'abakasoma benakakolako abayita mu 200 plus olira kuva lwe yatandika mubyokya ebiri physical ne musindika esaala yes negoba empewo yes teyokya egoba ebigenda byokyebwa naye nga bigendera nga kinga nga muntu agenda nga ayokyebwa omuliro nadduka naddayo nalabako empewo ezadda bano abantu ab'emamaaza n'alokoka n'akwata empewo n'asitula keesi ya jjajjaawe n'agitwala ku kyaki ne bagifukako amafuta
era ne bikaabanga bw'oyogedde owayita akaseera ne bidda nga mu nnyumba ye temuba balubu temuba kizyasa buli ekijja empewo ne zigamba wali tosobola kugenda mu bulokole bw'oggwe nga ggwe ffe ne tusigala ffeffekka ne tukwata omulala ekibuuzo kyange kibadde mwokyaza sooka olinde kakati ekyo ekyayogera nti n'abaleka kati bwe yagenda lwaki byo byakomawo nga byogera anti yabyokya yatubuuza lwaki wayokya ebintu bye baakuwa kubanga yandibizeemu nagamba nze nali sikyabasobola nefunira mulala ngambawa omulala mweronderi ate nga wayokya ebikola ogende ku maaso oyokyeza endeku yajajja nze sikanya n'emizimu kyova olaba ngenda gigoba kyogera juzi twabadde tulina gwe tugoba juzi luno obadde Saturday nze gwe mulaba sivaamu nengamba laba mbwigirye nemanyiira n'okumanyiira embwigire obotegerezaki ne tulyoka ne tujokya twayokyeza guli ate mu kusembayo wewe mundeke ngenze ate olaga wage sooka olinde enkwoki nze njagala gusooka gubeewo nsooke ngulage kaliro muddidde ebintu ebyammwe ebyennono mubikozeeko effujjo muwanuuziza ebyebunaayira kankubuuza eyo ani wabunaayira nziraamu ebyo bye mwesigamako nga mwokya ebyaffe ebyobuzaaliranwa kankubuulire Yesu si wabunaayira Yesu wa bonna Katonda si wabunaayira Katonda wa bonna Yesu yayokya ku mpewo shia oba yasindikanga nsindike diamond nazisindika nkolage Filipu mu kitabo kya bikolwa bya batime 8 mbekuleyo bikulayo Bayibuli ensula kumpi nga busungu Filipu bikolwa bya batume Acts 8 ebikolwa oliwa naawe sembera 8 tandikira ku lwannya awo abo abaasasana ne bagenda nga babuulira ekigambo yanguwa Filipu n'aserengeta mu kibuga eky'e Samaliya n'abuulira Kristo lwaki teyayambuka lwaki yaserengeta genda anti Yesu gye yali Filipu n'aserengeta mu kibuga eky'e Samaliya n'abuulira Kristo ebibiina ne biwulira n'omwoyo gumu ebigambo Filipo byayogedde bwe baawulira ne balaba ebyamagero bye yakolanga ekiddako kubanga bangi ku bo abaaliko dayimooni ne babavangako nga bakaaba n'eddoboozi ddene nga bagamba ne baonanga bangi abaali balwadde n'okkozimba n'abaalemala dayimooni zaavadda nga zikaaba essanyu lingi ne libeera mu kibuga omwo akasembayo naye waliwo omuntu omu erinnya lye Simooni yakolanga eddogo edda mu kibuga omwo n'awuniikiriza eggwanga lye Samaliya ng'agamba nti ye mukulu ne bamuwulira nga bonna okuva omuto okutuuka ku mukulu abagamba nti omuntu ono ge maanyi ga Katonda agayitibwa amangi okitegeera ne bamuwuliranga kubanga ennaku nnyingi yabawuniikirizanga n'okuloga kwe naye bwe bakkiriza Filipo nga abuulira enjiri y'obwakabaka bwa Katonda n'erinnya lya Kristo ne babatizibwa abasajja n'abakazi era ne Simyoni yennyini n'akkiriza bwe yamala okubatizibwa n'abeeranga wamu ne Filipo bwe yalabanga ebyamagero n'obubonero. The question is oyawula dayimooni n'empewo dayimooni mu Luganda kyeki ye dayimooni kuba kino kisomye mu Luganda kankubuuze dayimooni si mpewo kisomye mu Luganda dayimooni muntu ndekankubule musomye si muntu kiringa bw'ogamba nti Katonda si muntu ne Yesu si muntu naye obaawula right otya obaawula nti ono mwana wa Katonda ono ye Katonda kankubuuzeeyo kino omusamize atandise kusamirira leero n'agula empewo ze n'abeera nazo n'omwana we najja nazisamirira n'omuzukulu we ziba mpewo za kika zo zibangule kati bantu abo empewo bagulangule teriyo za kika ante wali
oli waggwanga ne ya kitandika yagula ngule olinayo proof nti teyagula empewo eri empewo njakuwendulira abasamize ate bakole ki bakuleetera bwino eri empewo ez'ekika era nga zigaa kino kika kyange kino kika kya mpologoma era bagamba ezo zigaba obugagga zigaba ebirungi singa bano bayingire nga bagagga singa tebali mu anti eri abatazikiririza bameka bagagga bali mu kika kyengeye ate bameka baavu tubabale ati abaavu be bana abalokoka kati kankubuuzeeyo oyo asamirira empewo mugagga wali osanzeeko musamiza ekingo ojjeko mamafina afera abantu nga mugagga amafina mufera nvaako gontabula Kankwanjulire Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito bano beesowoddeyo okubangula omwana ow'omulembe guno omwana agenda okufuluma ng'alina obukugu obulala bungi omuli okukozesa ebyuma bikalimagezi oba kompyuta okuwuga okuyimba n'okukuba ebivuga byonna ate nga ne co-curricular activities tetuzisudde muguluka buli nzikiriza y'omwana essibwako essiira tulina dde ne boarding buli ekikozesebwa ku ssomero omwana akisangako abasomesa baffe batendeke tusobola okulabirira omwana wo okumala ebbanga lyonna ne bwe guba mwaka mulamba kusa n'eddekeya eri abannassale. Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito kilomita emu okuva ku Bombo Road. Okumanya ebisingawo kubira administrator ku 0773 01 14 oba kubira director ku 0752 52 Cambridge Junior School, a well for knowledge. Abeko kasale mu bulungi okampero kante ku display. Abafere bokaye babera ne sente. Teriyo badanga bali. Tewali otegala bugagga. Shaya wali osanze ko musamize nga alina sente obanga mugagga. Otamusange nga tanaba omusamize mutuufu tanaba. Empewo zimukiza abantu lindako bajja kubuulira wano omusamize omutuufu talya every time anywa ku musayi gw'enkoko gwa saddaaka oba anywa ku musayi gw'empewo engule nedda ezo z'empewo ntuufu abo be basamize batuufu abasamize abafere bagaggawala bugaggawazi kubanga bafera bangi buli musamize mugagga mufere nnyo wakiri ye kyakola asooka n'agamba nze kansooke neerogedde nindoge balala naye musamize mutuufu tasooka kweroga tagaggawala musamize takola ki bagamba omusawo takola ki olwo lwe luganda olutuufu kiringa n'omulokole omutuufu tolina kuba mugagga kubanga bayibuli egamba kisoboka endogoyo yita mu katuli k'empiso dhani omugagga alunyiriro lyogedde bubi olwogedde bubi ange endogoyo bwetasobola kuyita mu katuli ka mpiso n'omugagga bwaba tutasobola obugagga bw'omulokole bwe buliwa buli mu ggulu tebuli mu ggulu obugagga bw'omulokole kwe kwatula Yesu Kristo kubeera mulokozi wo oba ofuse mugagga musomba ogenda nyiza abankusera abali mu makanisa omugagga Yesu ye kabaka wa bakabaka taata we ye Katonda yatonda eggulu n'ensi ate yennyini byonna ye yatonda buli kimu ne sitano abeepansa ye Katonda ye yakola ki yamutonda baidawe muli ku sitaani musajja muyaye nnyo mumanyi n'okumuyita mulaba kale nga Bayibuli gye muyita omusota ki naye kankubuulire sitaani afuuka omuntu omulungi nnyo n'atambula mu kibuga ne mutambula naye awo n'agaba ebirungi ng'olabira ddala muntu mulungi nnyo kumbe munda nga gusota ate bano abasumba abagagga ennyo nabo bafere
baliwa abagagga ennyo betuwulira balina ebyabugagga balina amati ng'abaani soko menyemenyeremu abasumba abagagga mu Uganda menyeraako tulinanga Nabbi Kakande mugagga Muvundu oyo alinga Simeoni gwe tuva kusomako mulaguzi tulina Musumba Kayanja mugagga Muvundu oyo muveeko musajja bambi kuva wansi akola ne donation bambi mwagalako ekyayamba oyo Bwongo yes bw'obeera mulokole buli kintu kyonna okirina tulina Musumba Bujingo mugagga Muvundu lwaki ondetta Bujingo ongambye nkusomera abasumba abagagga muleke ne bagamba letayo mulala na Busumba Roni Makbai oyo mugagga Muvundu oyo naye kyekimu Simeoni y'omu tulina Serwadda oyo mubongo officer simanyo aposo oyo bwongo tulina ono wokumeka ono webwayise abo bonna abo kambabulire kino Senyonga kambabulire kino buli muntu yenna kasito otegeera nti Mukama yampa omukisa naye n'osigala ng'otudde tojja kubeera n'omukisa naye buli bw'obeera n'omukisa Mukama akuwadde amagezi ng'oli pasita ojja gaggawala kubanga lwaki mbuuza Musumba Kayanja alina faamu meka abameka abasumba balina zifaamu batono kiyinza okugamba nti obwongo abasumba bamu bakozi nange nga bwe ndi mukozi gwe nkumanya oli mukozi kati ze endiga zo si nkozi kuba mubeera bagagga ng'endiga njavu nnyo osaga n'abantu wali ogenzeko wa Kayanja amamotoka Range Rover ameka zifumba walnezi Land Cruiser abo be bagala ebyamagero bano bankola mu government be bajja Musumba majority mu kanisa aba bankuseera on record otututeeyo bali byawandiikibwa era basoza oli akantu nga kanja kamunyu Musumba katutuna tomaliza katoka tuka mulinya lya Yesu tunamaliriza tulina musajja waffe oli afuusa abantu abakola ebintu Musumba it's on record abalokola abasinga mu kanisa abasumba mwe bagagga mukama yebazibwe abantu abajjanga baavu mu chaachi baino myaka gino okuyita abafuke bagagga baino gagga wa yes lwaki nti bwe natuuka muguleeyo nengenda mu store z'abantu nga ebintu byakwati biryawo bingi ebyabwe okimanyi nti olinayo nnyonyi yo in heaven there is everything ninaye byange waggulu nkugambye ebijjudde byenkana nga kibuga Kampala bifuna ati kinkugambye nti abasumba Mukama be yabikulira n'abawa amagezi abatuufu kyovula bali yaddeko mu bufunze nango bifuna ninosaba amagezi Solomon yasaba amagezi naye byonna byajjirako bade musumba okatereza abagambe kyovolaba Pastor Serwadda asobola kutuula ne President Museveni namwa advisinga ate nekikola why because amagezi gaina Katonda yakola ki yagamuwa kati mulemeddwa kubeera namwe ba advisor ba president nga muli balokole so that tumwetoolole ffenna nga tuli balokole tulabe omusamize wannamuyingirira so places are vacancy ewali sentezo oba ewali bugaggawo toliyo oli eno oli mukulekaana n'abaana mu church okola mukola bwenzi oli mukubaliga gwolaba akola bubi gwe kwegamba wafuka watchman okitegeera olemye kwerabako wennyini by the way kati mulimu abasumba bamu bo bali ku lugambo naye kennyini we mutunulira history ye nga yakebaka ku bakazi bananga yabazaalako ate n'alokoka negwalina wakanga mubonya naye ali kubalala batulugunya okitegeera so ekintu kiri nti eggulu libawe eti Bible egamba kola bulungi nawe osasulwa eki bulungi kola bubi nawe ojja kusasulwa ki bubi ekitegeeza bano abagamba obawadde ekyokuddamu nti omuntu okuba omukusere mu kyakya ayinza okuba tanneezuula that's right ate gwe okirese bulungi akola so sigamba nti abasumba mubafuula nsuku nedda tisibe kyo bwe kirina okuba naye teriyo bafuula abagoberezi nsuku abamu gye bali nabo gye bali
kati gwebuuza abantu bonna bensabira wano wali owuliddeko gwenkubye Luseke okogedde bulungi naawe takuba Luseke buuza bulungi nze tulina spiritual purpose is a blessed ministry buli muntu yenna ateeka sente ye mu spiritual purpose era weba crusade ndanga nenkuwa stiika munaye tulina crusade wemba nkuwadde budget oba ompadde oba tompadde bwomanyi nze nkoze eggulu kyeriŋŋambye okitegeera buli wootuwa jjukira mpeera yo mu ggulu ebaliwaako buli yakolako crusade abantu ne balokoka buli muntu eggulu buli muntu walokoka bamalayika 100 bwe bakola pateeri batunuulira ani yakoze ku crusade okitegeera buli muntu akoze n'omutima omulungi asasulwa abakuwa ekyakuyisizaawo mwana soda wa worshipinga bulungi ku crusade olunaku abantu balokoka bwe bati n'omusamize n'alokokerako record nabampa musumba ntuje ku ky'omusamize olowooza kiva ku ky'omuntu okulokoka ng'ali mu kyaki naye ng'emizimu gye yejjako ne gisigala nga gimubonyaabonya nga gimulondoola ne gimubuza n'emirembe nedda si mizimu te buli bwolokoka n'okkiriza Yesu kubeera mulokozi wo n'obeera nga osaba si muzimu gwe gukubonyaabonya kyekiba obwongo obwo musumba teri mu kyaki babonyaabonyezebwa mizimu naye nga mulokole nga esooka ompeyo nga gimukola ki nga gimulumya obwavu eri etafuna ssanyu ekiro gimutuga gimulumba anti bayibuli egamba musabe muki butakoowa kakati gw'osabye n'omala n'osaba olina obugirlfriend si bulokole weeyita mulokole kati emizimu gijayitira mu bugirlfriend giryoke gikutuge ate tosabye nsooka buwonga oli mu kubaliga ate akuwonga abatali oyo wabanga nga si mulokole ogenze naye waaki ekirala mu kyaki era obaligiddemu oli mu bwenzi ekirala tonaba kwezuula mulokole yennyini alina okuba nga alaba nsi ye y'omwoyo nga weeraba kiki n'ogamba Katonda omuzimu oguze gukutuze nze buli guntuga weguba nga gwantuze n'ogutegeera guvuddewa okitegeera kati gwe oli awo oli blind gukutuga oleekana buleekanya ogenda bakusabire kuba iso record musumba bangi waliwo abasumba bamu Mukama gwe yatawa amafuta g'okusabira nga bo yabawa amafuta g'okuwulira ekigambo to speak a word okitegeera waliwo abasumba buli omusumba Mukama yamuwa gugwe oyinza okuba nga oli wansi w'omusumba nga ye mafuta ge kubeera mwavu n'obeerera ddala mwavu naawe n'obeera nga ye mafuta gakulukuta kuva ku kirevu kyani nzimbulira enjiri mafuta gakulukuta kuva ku kirevu kya Alooni ne gakkirira paka ku bantu sikutegedde musumba omuweereza wa Mukama aliko omwoyo gw'obwavu kati kankubuulire kati osobola muleka naafe enjala nga gw'olina akasente ate nga gwe naawe k'olina ate ng'olina kawawaka kati mwena mu temufuse baavu pulira bibyo okitegeera amafuta gakulukuta kati wobanga ofunye oyo musumba mukwate munyweze emikono gyammwe musabe okitegeera mukole ki musabe nze sikiriza kubeera mwavu kubanga lwaki okusinziira ku bugagga bwe nalaba mu ggulu okusinziira ku bintu bye nalaba mu ggulu siri supposed kubeera mwavu wano ku nsi kubanga nina okuba mugagga sobole kuwulira enjiri ng'abantu bampuliriza okitegeera enjiri y'omwavu bali bakujerega n'okujerega ogamba Katonda mugagga nga guli munigi yes ogamba kati waliwo omusajja watulambi yali mu kibuga enamwe muleke kujerega basumba baffe Mukama oluusi kaseera kaba tekanatuuka omusumba temujja tukozesa kaseero gy'obulira enjiri empale eriko ebiraka nedda taata tulina okuyisaamu eggaali Katonda anyiga kuwa empale ennungi tebagala malala sebo gojo ensi n'okujjula kwabyo byonna bya okyogera otya ng'oyambadde nniigi na tezakalandala bwensi n'okujjula kwayo golaki bakikola sensi
Chebola nkugambye nze tojja kusanga katuuti mbanga sirina suuti amazima sijja akalinnyako olina okuwulira nga kyobuliro kitegeeza juzi nali nva kusabira omuntu wali ku crusade nga eno mu kibuga neninya boda nentuuka wali nga nfuufu yankubye mukyala wange yagamba nedda tojja akalinnya olaba lwaki kubanga akimanyi si kyendi enfufu yali enzijudde eno yona ate driver nali musinise ku airport akipikinga oli muwala okitegeera kati nga nina okulinnyawo ki zugu yes Musumba on that issue kuba abantu bangi balemeddwa obulokolo olw'obutamanya ekyo kyemmanyi naawe you can agree with me omuntu n'agamba ebyobulokole biganye tebikola byebimu for example ng'oyo omusamizeewo wammwe magezi ki goyinza okuwa abantu abo n'oyo omusamizeewo obulokole obutamumenya ate ono omusamize agenda agaggawala anti lwaki kubanga ye ali bujulizi asamidde bikola ki ati kambuulire abantu abali mu kyaki Yesu bwe yali atandika wano omulimu gw'enjiri yalonda abayigirizwa bameka 12 bwe yavaawo abo bayigirizwa bakola omulimu ki babuulira era ne bagira bakola ki babuulira enjiri ne bakyusa bangi kati ate bwe babuulira nabo bakola ki bano bafilipo betusoma n'abafilipo nabo ne bakola ki ne babuulira enjiri kakati otudde mu kyaki tomanyi commission yo tomanyi what to do enjiri bugagga enjiri amaanyi agawonya oyinza okuba nga olina ekizibu nga kikutuddeko mwaka n'emyaka ng'osabye genda obuulire enjiri Katonda ayagala gwe me I be a solution to someone leka mbeere ki ekyokuddiwamu gy'oli ate naawe wemba nga nfuuse ekyokuddiwa gy'oli olina okutapinga amafuta ge gamu naawe ogende obeere ekyokuddiwa eri mulala enjiri eri chain isa chain Katonda anoonya kyaki ebuulira enjiri okitegeera ekyaki yonna nga otudde mu kyaki omaze emyaka 3 oli mu kuvumira abalokole tebakuwasanga oli mwavu towasanga oliko ekizibu tonabuulira enjiri buulira enjiri enoge buli muntu alina buulira njiri yes eggulu lyandibadde lye libuulira enjiri nga bamalayika bebajja wano nga babuulira enjiri naye tebakisobola olwa Katonda yatuma Yesu olwo yamutuma yajja n'agamba bugambi just oyo ye mwana wange gwe njagala teyaddamu kwogera naye nkutumye ku mirimu genda ogikole olina okuddamu Yesu kenyini kuddamu kwogera ne Katonda bulungi ng'azeeyo mu ggulu yali mu kubuulira njiri yes nange nina buulira ofuna ku buga buulira enjiri nina ababuulidde enjiri ku luguudo lwavulu empuunyuunye emponga byoya buulira enjiri enjiri gemaanyi ndabye abantu nga bavaawo ku street za Kampala nga babuulira enjiri sawa zino tebakyali baavu abakyali abaavu babuulira ndabye nga Katonda ng'asitula abaana awo ku street nga batambuza mawanga lwa njiri kati gwoli mugamba anti musumba otugamba tubuulira enjiri musumba tampa n'akatuuti tampamu microphone ani akulimbye embo njiri bagibulira ku microphone enjiri teba ya microphone ani walabako Yesu ng'akutte microphone tezaaliwo ate yandikutte ekitaaliwo walabako Yesu ng'alinye motoka mb'agenze kubulira enjiri tezaaliyo era yalinye embalaasi tezaaliwo zentambula embalaasi yagiyinya mulundi gumu lwaki nawe otulimbalimba anti yali agenda mu lugendo luwolwoka yalinyanga amaato yatambulanga butambuzi omwana gw'endogoyi yagulinya mulundo yalinyanga amaato kataga mutire amaato because abatasobola ate kati yatambulirako ku nyanja kubanga eryato yali alikoyi sirogeze motoka singa zaaliwo era wani mwabe mu kavitizi ng'akuyitako yesu oyo agenze kalakatabe kaleeru enjiri Ase nga waliwo sipiika enjiri gemaanyi tujja kwata
eri gye nabagamba bwayise gye natuukira bazimbawo naye tujjagendayo mbadde nkyakunyumiza nti bwe nali wali wayise ku makya nakeeranga mu bukooti bwange ate bukooti bwabanga bunene naye nga bumaze ebbanga nga tebunaabye Yesu akwagala wali kaleero ku rawundi etwala egundi Kyebandu ng'anyimirira nga ndi muto agamba omusumba era otuuzeemu baboda era otuuzeemu nga mbadde ku makya 12 ate kati nga njibuulira ati kati sawa zino ntambula Uganda yonna njagala abasumba abanene sange Kayanja ng'ali wali eri awo wogamba Apostle West omulaba ku street Bulesani Lubega anjagala abeeko wali kusaba amalodi mu nfuufu wali omukyala ali wali kusaba amalodi ebyo yabikola akomewo lwaki akomawo kati kyaki yonna ekola ki naawulira amawanga kankubuuze batugamba nti omanyi nze mbulira abantu bano nembagamba kati kakasa abantu soma Luka 10 Matayo 10 olunyiriri lwa 8 ne lwa 9 no Luka si Matayo ojja kulaba n'abasindika kuwulira enjiri ne bagenda kubuulira enjiri Yesu yasindika abayigirizwawo ng'akyaliwo n'abagamba mugende mubuulire enjiri Yesu n'asigala n'abagamba ku lunyiriri lwa kumeka lwa 8 Matayo 10 ku 8 n'abagamba muwonye abalwadde muzuukuse abafu mulongose abagenge kitegeera mukole ki mutambuze abalema ne bagenda yabagamba mu teyagamba kankuyigiriza Oluganda muntu wagamba mu kitegeeza ki Oluganda nno bwe tunaaluddamu nedda sokonziremu kibuzo kyange muntu wagamba mu tambuze abalema muwonye abategeeza ki oba wakugamba tambule owonye abategeeza ki mu kitegeeza fenna owonye abalwadde kitegeeza ki omu kireza bagamba mu fenna abatugamba naawe wano kankubuuzeyo ekibuuzo balwadde bameka kuva olwokuka bwe wakasabira nga bawona kankubuuzeyo kirala abafu bameka bwe wakazuukusa kankubuuzeyo kirala abagenge bameka bwe wakasabira ne balongoka kankubuuzeyo kirala yatugamba tugobe midaimoni mu lunyiri lwe lumu mekazi wakagoba kati ojja wali nabagamba buli kyokola wano goba zidaimoni genda obuulire enjiri sabira abalwadde balumbe mulago obanga tebaze gy'oli abasiraamu baga Katonda yatta kati lwaki atta ate nze nsabaako nze sijemera abasiraamu kati gwogobera abasiraamu ogobera abasiraamu era Katonda wabanga takyakwagala wano ajja kukima kati lwaki mba nkusabira oddenga bw'obanga oli mulokole naye oba otali mulokole sitaani yakukima Ezeza Katonda akima ne Sitaani akima bw'aba kyakwetaaga kiva ku ggwe bombi bakima Kezekeya n'akaaba n'agamba Katonda lwaki onzita nga sinamaliriza emirimu tolaba emirimu gye nkoze Katonda n'agamba bw'ati n'agamba Isaaya ddayo omugambe nti atagenda kufa kyokka ye yamugambye Isaaya agenda ogambe Kezekiya nti ateeketeeke ennyumba ye agenda akola ki kufa Kezekiya n'agamba tekisoboka lwaki kubanga Kezekiya yasawo n'agamba nedda sinaatuuka kufa n'amwongera myaka 10 n'egyo obusobozi buli mu ngalo zo bw'osalawo n'okyusa eggulu ddamba nze nsobola sigenda kuddamu nnoonya abasumba kunsabira nange amaanyi galina soma Bible musumba baawo just kusumba kugaidinga kubanga bw'obanga tosazeewo era musumba ajja kuwulira enjiri nga tebiyingira yadde n'akanyiri tokayina badde manyi ate abana amafuta gayingiza era abatalina amafuta nga ebigambo byakuba bikuba ku lwazi naye bawo omusumba ng'abulira bulizi kigambo ne oba wabemala kati ng'omusabizi wabulira enjiri ne waba ali yaguba n'ajja buzi straight ng'abiwulidde kyogamba gwe yasooka obuulira enjiri mu kitundu ekyo bangi baabuulira noza wasitera okukera kwabo kitegeeza eri ababuulira nga tebalina amafuta gakyusa ng'akuba ku lwazi naye ssebo nkugambye enjiri ki amaanyi n'ekirala
olina okuyiga kulwa n'olutalo. Nze bwe mba ngenda kubuulira enjiri tomanyi nze nkola ki Pastor Edward. Okola ki ombuli? Bwe ogenze ofukame olidde lumonde olidde akabizi olidde ente olidde ensenene olidde buli kimu kyonna gamba kafungu naali yenna ogenze mboli olumba bakabaka bwa sitaani ani akulimba nze nabagamba kuva lwe naba mugulu nentegeera ensi y'omwoyo nze nga ngenda kulumba nga ngamba bintu byebyo ngundye olale mukyala nga kimanyi sijja kubirya ate ku njiri ntaama naye akimanyi tolya mmere wekibanga obudde bundeka ng'ali mu kwezi nze muleka mugamba nsangayo sente zizo linya boda. Omwana yangamba Musumba Edward abagamba asiba mwezi ku mwezi naye buli kanaku agejja anti ngejja kubanga ngenda kubagamba lwaki ngejja Mukama yakimbikulidde tugenda kusoya eggulu togenda kyogerere lwaki ogejja nja kibagamba lwaki ngejja kubanga ofaana abasiraamu abanywera obutunda mu ttooyi mu kiseera ky'okusiiba eyo tujja oba nkateekeko waliwo kalungi ziibula kakati abooluganda tulina enjiri tugenda nabagambye crusade zigenda kugwa mission Katonda yatutumye omwaka guno tusigaza crusade 15 so kiri kugwe wotatuwagira gwomanyi nze ngamba abantu wotuwagira omukisa kuba viewers 10,000 betwina wobanga osazeewo kuwagira njiri giwagire n'omutima ki gumu Mukama agenda kumu ate to stopping down kuwagira enjiri nabagambye enjiri Bible egamba soko nonyebwa kabaka bwa Katonda ebirala bikola ki kati buli wo wagira enjiri ate n'ekirala wakyogedde nti buli wo wagira enjiri ku mwaka ng'oli mwavu kyusaamu tuweesiba ku muntu musumbawo tulina abaavu mu kyaki baliowo emponga byoya buli wakaaba bangoba mu nnyumba nga musumba agamba nyweza okukkiriza musumba wabaagala osonde mu motoka muleete ebiweebwayo muteeke ku bigere by'abatume ebyo byonna byoyogera nabiyitamu nange ennyumba bagingobako nagisulako myezi 6 nga kizisasula kati ati bibitu byong'ambe ebyo bya bulijjo buli omu abiyitamu natali mulokola abiyitamu bagenda kubuuza bali kubuuza kiki wati waliwekwasa bakayita my amazing visit to heaven Musumba byonna bye yalaba mu ggulu olugendo lwonna yaluwandiise season 1 so gwaketaaza osobola omukubirako n'ofuna kopi yaako si bwe kiri kagula ebyuma buli bwogula oba wonootuwagira sente z'enjiri nga tukusindikira kopi obanga okima ku office buli bwoba oyagala kugula oba osobola kugula ne copies nyingi n'oluganda zikyalozo nozisindika eyo ebweru n'okatunda ne tugula ebyuma by'enjiri omanyi mukisa gwosobola kufuna kaakano akeetaaze osobola onoonya Musumba n'okafuna kawedde bulungi kaakano kano ko kagenda kandekera ate kubwerere si mu bubi sebo mukubi oluseke tuwagira enjiri design n'okayimba buli kaseera nti bannaye kaakano ate nayimba kyesiraga Musumba naye soda nze ndi business man n'okujja no bagambe wasitole bandi nawo basinawo ne mbagamba akatabo k'eggulu Mukama enamba yaffe ey'akatabo kuba kweyo namba +256746 182241 ofuna akatabo tugula ebyuma budget nene okatwala tugula zino zemumanyi zirainare naye osobola gamba Musumba ngenda gulayo kalainare kamu Musumba nguzeyo ka half kalainare Musumba ngenda gulayo kantu bwe kati ku kyuma Musumba ngenda gula solido Musumba ngenda gula gu generator gunene janno nyayo butu okuba drum basebo ne banya kano kasigaza Musumba kano kasigaza ngaga kuba oluseke nga abantu balaba wali tunavaawo nze nzire mbagambe akampa mu kamera n'akatwala abasabirwa tukyaliwo ku speech purpose office mujje tusabire abatuyita maka mutuyite mukoze bulungi mutuyise nnyo weeks nga 3 tubadde busy mutufule busy tulina program okutandika ebyoto mu Kampala muno program eyo wobanga ojagadde ojja kuba ku simu eyo
baku appointment etandika mwezi gwa mukaaga ebyoto tugenda bisasanya mu kibuga muno mu Kampala. Kale mwebale nnyo abatulabye agenda commentinga tugisome oddibwemu. Abagenda confusing wanti soda musamiza ate ngenda bagamba maze no kyogera waliwo abagamba ati sodo yawagira empewo. Nze nina obuuza buli kintu kiri mu nsi. Samize bayomba mocheze empewo bamukasa mubafuluda ate bagaba obugagga. So nze njogera kiri mu si kyenzikiririzaamu oyinza okuba nga naawe tokimanyi. So Mukama Katonda omulungi abatukuumire. Tusinkane mu story endala. Subscribing baba. Export TV to the world.